tuyozaayoza abeewaddeyo ne beesimbawo mu bifo ebyenjawulo. Abawangudde nga bawangudde mu butereevu tubakulisa. Tetulina bigambo byozaayoza abo abadde mu kkobaane ery'okufuna akalulu ak'amankwetu. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Tuzze wano okulisaayo bannayuganda abeetabye kalulu era abakyetaba mu kalulu n'okubategeeza nti gakyali mabaga. Tuyozaayoza abeewaddeyo ne beesimbawo mu bifo ebyenjawulo. Abawangudde nga bawangudde mu butereevu tubakulisa. Tetulina bigambo byozaayoza abo abadde mu kkobaane ery'okufuna akalulu ak'amankwetu. Ebyabaddewo twagala kubyogerako mu nnyingo nga 5 ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekisooka, twagala ng'ekibiina okutuusa okwennyamira kwaffe eri bannaffe abakyuka ebyokulonda abategeeza eggwanga nti akalulu kajja kukubibwa nga tweyambisa obuuma obwo bwa kompyuta. Naye mujjukira nti twasabayo okubeera wano ffe ng'ekibiina era eyo ensonga gye twaliko yokka nga tutegeeza eggwanga nti kirungi nnyo okukozesa bumashiini obwo okukakasa abalonzi. Naye ekyokusaalirwa twali tulowooza mu budde obwo era nga kikyabadde kituufu nti akakiiko tekakoze kimala era tekakola kimala obuuma obwo okusobola okutegeera nti kaguze obuuma obutuufu. Ekyokubiri, okukola ekimala okutendeka abaana abukozesa. Ekyokusatu, okulaba nti abakwatibwako ng'ebibiina by'obufuzi, ebibiina by'obwannakyewa ne bannayuganda abalala n'abamawulire bategeerera ddala enkola biki ebirimu bakagenda kukola ki. Buli lunaku bayisangayo ekiwandiiko ekijjulula kye baasoose oba ekitabulira ddala kye baasoose okuyisa ku buuma buno. Era situwewuunyiza ng'obuuma obwo bulijjo buli mu kufumba buugi. Kyokka ebuuyi eno mu DF waliwo era abalina endowooza nti obuuma tubadde na mutawaana n'eri abadde kkobaane. Kibadde kigenderere okubulangirira nti bufu naye ababukozesa nga balamu nga n'emitwe gikola. Era nga babujja mu sitoowa nga bukola ne babutuusa gye bulina okukolera nga tebukola. Gy'oli nti babutwala babuvuga googolo bwafiira mu kkubo. Kakati eri tulowooza nti kkobaane ekyokusaalirwa Munnayuganda nga bulijjo yasaasaanya obuwumbi obusukka 150 okugula bukatuuni obwo. Kyokka abaabugula tulinze ekinaabakolebwako okwonoona ensimbi y'omuwoomusolo ne basigala nga bakunnumba ng'eyasize entamu. Ng'ekibiina ky'ebyobufuzi twalaba ne bannaffe baatuwa lipooti nti mu bitundu bingi eby'eggwanga okusaawa 5 awala 7 nange ezo nnyini mu kibuga kyenkulembere kya Masaka mu polling station eziwerako okulonda kwatandika ku ssaawa 8. Mu polling stations ezimu baateekayo ebikozesebwa naye nga tewali babikozesa. Ababikozesa ne bajja ssaawa 7 nga bibiri awo abali bazze okulonda baakeera ku ssaawa 12 batandika okulonda ku ssaawa 1 ne bakoowa ne bagenda.
era tuli bamativu ng'ekibiina nti n'ekyo kyali kigenderere okulaba nti abantu balina okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe baggwamu amaanyi ne badda ewaka, abalina ebyokukola, abalina abalwadde, abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ne bagenda nga tebalonze. Ekyokusaalirwa, bannaffe abakikoka ebyokulonda bwe bamanya nti okulonda kuludde mu bifo bingi essaawa 67 n'okweyongerayo, bayongerayo essaawa emu. Okwongerayo essaawa emu nga bamaze dde okulangirira akavuyo, ewamu balondesa buuma awala balondera ku register. Register tugimanyi bulungi nnyo, ebbanga lyonna gye tugikozesezza eyo ey'ekipapula nti yeerera gwe mukeeka ogulera akavuyo k'okulonda. Era situwewuunya nga omukeeka ogwo bagujje nga guliko ne piro ne bagukozesa bulungi nnyo okukola emivuyo egya buli kika. Ewaffe mu kibuga Masaka twalaba abantu abalonda emirundi emingi nga beetoola bwe badda, bava ono bwe badda ewalala, kyokka ebyokulonda nga kamativu nti kalina kyekakola. Ensonga ezo twezi twetoolodde ffenna ne tumatira ne bamativu ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Tiwali nsonga lwaki twetaba mu kukkiriza ebyaliwo mu kalulu ako. Era twagala okutegeeza eggwanga nti ebyo byaliwo tubitwalanga byali byakusaaga mu busaazi, abaabikola n'engeri gye baabikolamu tetubikkiriza. Bwebanga bino baabikolera okufunamu tubagaliza olugendo olulungi, naye ng'ekibiina tubiganye. Tebyali bituufu, byakolerwa wabweru w'amateeka agayisibwa agakkanyizibwako naye n'amagezi amazaale. Ensonga ey'okubiri ekwata ku bannaffe abakwasibwa okulonda mu disitulikiti ez'enjawulo n'ebibuga. So the EC is saying it's about 52%. That is hogwash. We all were there. We know no 50% turned up anywhere in the country. The situation was compounded by the late arrival of voting materials in many voting areas, which seemed deliberate. When the biometric system failed, the EC authorized the use of manual authentication of voters, with the clumsy reasoning that it was necessary to override the law in order to allow Ugandans exercise their constitutional right to choose their leaders. How lousy. DF is concerned that contrary to the use of the biometric technology as the panacea to fraud and multiple voting, in many parts of the country, the decision to resort to use of manual verification was fraudulently exploited, resulting into multiple voting and ballot stuffing in many parts of the country. The legal basis for use of biometric voting outlaws manual voting automatically, providing that no one who is not biometrically verified should be allowed to vote. More still, that where the electronic system fails, elections at that polling station must not go on. That is the law. Notwithstanding all excuses by the Electoral Commission for the biometric mess, they takes exception and is gravely concerned, and hereunder raises issues of irresponsibility on the part of the Electoral Commission, bordering on the conduct of the recently concluded process. One such concern that borders on criminality on the part of the EC relates to failure of the biometric voter verification kits. And we are putting failure in quotes as DF. Failure in quotes of the biometric voter verification kits. DF is particularly concerned on the widespread failure of the machines in the just concluded presidential and parliamentary elections. The malfunctioning of the kits rendered the entire electoral process
incredible and unverifiable. For a process that cost the taxpayer over 150 billion shillings to dismal fail on deployment, the following questions now emerge. 1. Whether the machines were transparently and legally procured by the Digital Commission. And that, to add, the manner of selection of the supplier in effect. 3. Conduct of due diligence on both technology and the supplier. 4. Availability of a technical evaluation report prior to procurement. 5. Time for training and testing of the new technology. And 6. The credibility of the simulation efforts, if any. And 7. Availability of sufficient backup plan of these kits. And 8. Value for money. The failure of the biometric kits led to delays in many areas, up to 5 to 7 hours. Voting that was lawfully scheduled to start at 7 a.m. in many places began after 11 o'clock in many places. And on the part of the EC, instead of compensating for the lost time proportionately, the EC only extended the voting period by 1 hour, thereby disenfranchising millions of voters countrywide. It is this state that accounts for low voter turnout, estimated at around 30%. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kosabaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.